n'akaaba bw'atali mulimi gukwaka mu nsawo gwaka mu baana by'okusoma nga tomanyi kyakukola. Ono y'omu ku basajja abatambula buli wamu okuzuulira nga byonna bigaanye ate mu buzaale bwo kiki ekiyinza okuba nga kyasooka. Kati atambuza booda, atambulya olusi ku bigere, yagenze n'alwayo, enkuba n'emukubirayo. Nze mbabulira kati nga wano wansanze badde nko oba kibakuyita kukongojja zize neetisse omulangira Katebe kabaka bwe bafuga obwakabaka bwa Buganda ng'attukiza ensonga z'ennono. Baamuwagira ne bamugja gye yali Abaganda abalungi ne bamuzza ku kiwaali, era mu vidiyo ze tujjako mujja kulaba waali. Kyokka ate oli obuvunaanyizibwa obusikire eriyo saava n'omunnabusiro alina obuvunaanyizibwa obusange ku nsi yabuzaalibwamu naye abusinga abalala bwe baabuzaalibwamu. Kakati kankaka nze ŋŋamba bw'oba otuwadde mutwalo oba otuwadde kakadde osobola okuba n'otuwa emmotoka eri abategeera ensonga. Ayagala entambula si kweraga, ayagala entambula kuba ne byakoze ebirala abadde teyeeraga. Anoonya entambula ey'emmotoka si bodaboda, mumusondera emmotoka atambule mu ezo ate abaddize nga abasomesa. Aba yabawandiikira kitabo nga temumuwadde sente za fiizi, temwamuwa kusoma. Abamuyamba muba gye muli mwebali, naye abangi abamufunamu tetwamuyamba. Akati saawa eno Buganda nga bwesitula mulimu abasajja embakubakku, abasajja bali abagumivu nga bw'alinnya ku ttaka n'ekigero kiwulira. So yeetaagamu obwangu okutuddusiza ensonga. Kati ng'owoola nkuba omulanga ogutalibwa nti mufiiriddwa, omulanga ogw'okubakubiriza timukwatireeko ku basajja ffe abavudde omunnabusiro y'omu kwabo abatusooka ne mu bino baffe tubiyitamu ne tuddamu n'oyitawo n'oddako eno n'oddako eno. Naye ye gwakola ogw'okubayiyiza ayagala emmotoka. Emmotoka eno nange mbakakasa simulabangako nga yeeraga, simulabangako nga social media yokubya ebifaananyi ezo eriwaka binyo. Ebintu byonna bitambulira mu nnono. Bw'otuwa omutwalo ng'ogumusindikira, bw'otuwa ebiri ng'ogimusindikira, osobola n'okutugamba nti bondi yange muno mulimu emmotoka etanywa nnyo ajja kikime. Bakubiriza mumuwagira asobole okutwala emirimu gya Buganda kuba omusajja yeewaayo ate ayagaliza. So mwenna tugende ku mulango ogwo musondera omusajja emmotoka. Nange nga nze omu ku bajja okusonda. Bannange nga ntabira wanga nga neeyanza nnyo muzzukulu wa Nakigoye ekyasa mu Buddu. Bannange nga neeyanza nnyo neeyanzeege. Bannange mukulu Kankaka Peter ayagala nnyo obuwangwa bwe. Abantu bantumye wano obubaka mbulaba bangamba nti mukulu Kankaka Peter mutwebaliza okulondoola ensonga y'omutanda waffe agirondodde nnyo 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 nnyo. Abantu baabo basiima. Ayagala obabuulira abanvuma bambiye okusoomozebwa okuba nange tekubulawo gye balira ab'endowooza eyo. Si ndowooza kimanyi Uganda yava mu Buganda. Osobola okuvuma munnabyabufuzi owa bulijjo nti Uganda agyonoonye nga neewuwo wafumba. Kabaka tasobola kuba mulwadde nze n'embeera namirembe, ekyo kimu. Bwe mpulidde ebigambo by'obulimba bingi omanyi nze neekweka nnyo ne mpuliriza abalimba n'enseka. Bwe mpulidde eby'obulimba